nnyo mutubuulire mumadde mumanyidde ebbanga kitubadde tubalira omusajja wa mutubadde ate mu abato musinze n'abakulu okubanga muzze okubaawo. Yaman kitalo nnyo ekya DJ Emma ffe nga B2C DJ Emma okutandika ddala oluyimba twatandika naye nga ku CBS okwo ye musajja asinga okutukkiririzaamu ng'akuba endongo ku ndongo endongo gye tufulumya ng'akwatagana nnyo ne Enoka n'amukubira nti DJ Emma oliwa nti ndi wano akayimba ng'akaleese. So DJ Emma tumusaaliddwa nnyo era ye ng'agenda sigaza legase akoze ebirungi byonna. Ate era tukozeeko naye ebbanga eriwera emirimu adalesa emirimu mingi gy'amasomero nga DJ tuba tukolagana nnyo naye tugezeeko byali naye awadde mukwano gwaffe twada twanguyiza nnyo n'okkuba endongo ya B2C tumwebuza olaba ne munkuba tusigadde tuyimiridde DJ Emma w'amaanyi. Yes, Emma abadde musajja wankizo nnyo mu bulamu bwa B2C nti olunaku olwasookera ddala twatandika okuyimba ku CBS Emma y'omu ba DJ abatukkiririzaamu era tumwebaza nnyo era Mukama mumuze. Towezezza Dashiri.